nga lumu ogw'omunaana Iraq yali erimu advanced stages ezokola ekiruubirirwa kyayo ekyokulumba Kuwait. Yali mu gia nene because on this day ekiro budde gye bugenderera ziri sawa 3:29 eza Uganda kati naye obudde gye bwagenderera emisana nga kati ne gye bujja Saddam Hussein ne basajja be baali mu gia nene ya kuteekateeka butya bwe bagenda okulumba eggwanga lino erya Kuwait. Baali kubira mu nnaku 2 ne balireka nga liri wansi and kyaleetawo enkyukakyuka era gwe gwali omulundi omubereberi Abamerica obutereevu obulambalamba okusimba amakanda mu ggwanga eddala n'okulumba ekitundu kino ne United Nations ng'ekkiriza nti mugende nga baretaliatinga beesasuza bawoolera eggwanga. Kuwait bwerumbibwa myaka gya 9 era edda yali Radio Uganda. Abamu tebaaliwo abawuliriza, abamu abaaliwo baali bato nnyo nga tebagoberera bulungi bigenda mu maaso nangu nze omu ku bonni ng'ebigenda mu maaso sibitegera. Naye Saddam Hussein erinnya lye lyayatiikirira nnyo mu myaka gy'ekyenda nga gitandika era n'abantu abazaala abaana mu biseera ebyo abasiraamu nga babatuuma erinnya lya Saddam. Lwa buzira bwa Saddam. Oh yeah. Because bamuwuliranga ku Radio Uganda nga amawulire bamwogera ku buli wamu Saddam Hussein afuuse ensonga omusajja omuwarabu atokoseza enkebete n'ebirala. So kyamufuulira ddala ow'amaanyi. Actually si mu Uganda wokka, abaana abazaalibwa mu generations ezo mu mawanga ag'enjawulo mu 9 babatuuma erinnya lya Saddam oba Saddam Hussein oba agamu ku gomini erya Saddam. Exactly. Mukulu wange wenzirako ye Hussein. Oyinza okulaba alina myaka bamuzaala mwaka ki? Ali mu myaka gy'ekyenda. Kisi? Ninawe mukulu wange Ntabazi Hussein. Tata wange mukulu wa tata wange kwadda mukulu Kiza House batwerinde. First born we ye Ntabazi Hussein. Kati ati tata wange omugenzi muyimbo Mustafa. Mutabani we owokubiri gwenzirako ye Katogo Hussein. So kikunnyonnyola yali influence nenga myaka gya 9 amawulire gaali tegatambula ku speed nga gye tuliko olwalero nti radio yaliwe yokka wane Uganda. Radio Uganda nga abantu kubawuliriranga amawulire ago nti olutalo Iraq Saddam Hussein kyakoze eggwanga erya Kuwait alirumbye. But kiriza soka tuddayo twetegereze Saddam Hussein yava ku kyokulumba bano wongambidde awo. Now tusobola kutegeera kino okujja nga tutuusiza akatamine tuddayo ku lutalo lwa Iraq ne Iran. Jukira Iraq ne Iran mawanga geeriranye era baina bingi ebibagattira baina n'ebibawula. Naye olutalo lwa Iraq ne Iran lwaliwo 1979 paka 1989 lwamala emyaka 10 nga Iraq erwanagana ne Iran ne beekuba era bagenda okuggwa teri yagamba nti bampangudde lwagwerawo. Omumerika yawagiranga Iraq okuba Iran ate n'awa ne Iran ebyokulwanyisa akube ng'enkola bwebeera. Kati olutalo eventually ne lukoneraawo. Kati olutalo oluno bwe lubalukawo eggwanga erya Kuwait si katono oba kawanga katono kaliraanye Iraq. Ku ntandikwa tekatwala ludda kagamba nze sigenda kwenyigira mu bino sigenda kuwagira Iran sigenda kuwagira Iraq ne kabeeraawo era ne kagezaako n'okutabaganya ababiri omu Iraq n'omu Iran. Kala ya kafeero kubasude ne kasozi ayimirire wakati mu mwaka 1982 ng'olutalo lwakamala emyaka nga 3 olwa Iraq ne Iran. Kuwait n'amawanga g'Abawarabu amalala mu kitundu kino kya Persian Gulf bava ku by'obutawagira ne bagaaka tubeeko gwe tuwagira ne balonda side ne bawagira Iraq ekube Iran n'amaanyi. Gye bitandikireeyo. Kati nga lwaki bawagira nga balabye nti Iran singa bagireka n'efuka y'amaanyi n'ekuba Iraq egenda kuzimba egaziya ebiwawaatiro byayo obushiya bumaamira ekitundu kya Buwarabu. Iran ewangalyamu abantu abashiya. Ate nga abasiraamu abasunni n'abashiya dynamics nene division weri y'amaanyi. Kati bano baga tetuyinza kuwagira mushiya kukuba musunni omugira. Nze naawe tuli basiraamu. Abasiraamu abashiya n'abasunni enjawulo yaabwe eri luddawa. Weri nnene ddala. Weri actually tulifuna ndowooza omwaganye ne tutegeeza ne tunnyonnyola abantu ne bategeera omusunni n'omushiya yani naye kinene
kirina divisions nene ddala era bw'otandika debate y'amaanyi nnyo nyini ddala naye nga oli kyabamanya nti basunni n'abashiya banjawulo fe Uganda tuli basunni abasinga ddo mulimu ne bannaffe abashiya wano Uganda we bali now kati bano baatya ne bagawe tuleka omushiya n'akuba Iraq Saddam Hussein omusunni ne bamukuba tujja kuba tukoze bubi Kuwait netandika okuwa obuyambi mu ngeri y'okuwola Iraq sente jukira Iraq eri mu lutalo yetaaga sente efunye sente of course ez'aba America ne tezimala kati nefuna loan mu ngeri y'okuwolebwa okuva mu ba Kuwait ne bawayo sente empititivu era kino kyanyiza aba Iran ne bagamba mmwe akasikana akatono muganya okuwagira ffe abashiya aba Iran muwagidde omusunni omu Iraq kale temwandikoze ekyo nene mumuwaze ne sente mukoze bubi exactly era mu mwaka 1984 nzijukira yes 1984 aba Iran batajetinga tanka z'aba Kuwait ez'amafuta ne bazikuba okuzisaanyaawo nga babakuba babogoloza bababonereza lwaki muwagira aba Iraq okutukuba nanti ate fena tukitegedde nti omukoiti yali ayina owagira musunni munne yes n'ekirala kati mu bufunze olw'okuba Iraq yali ewagirwa America kati nga America y'omu awagira ne Iran kati netwegattako nti Iraq yafuna abawagizi ba mirundi ebiri Iran nesigala nga eyina omuwagizi omu ate nga mwinako kitundu tetugamba nti naawo olw'okuba Iran yali eyina support omu yawangula olutalo wadde nga lwasigala lwamaliri gwagwa maliri mudaba naye ng'oli alina abawagizi ba mirundi ebiri gw'olina omu ate wakitundu lwaki gwagwa maliri nti Abairani bye baali baagala Abairaq bye baali baagala mu Iran tebyatuukirira baali baagala obukulembeze obwensikirano buggwewo ba Ayatollah baveewo but they didn't achieve that naye katudde eno olutalo lwa Kuwait kakati Iran nekuba Kuwait ng'egiranga okuwagira Saddam Hussein mu lutalo lwe balimu wakati wa Iran ne Iraq era bakasuka n'ebyokulwanyisa ku kazinga akayitibwa Bubiyan Island mu 1988 aba Iran nga kazinga ke Bubiyan Island kali mu Kuwait ne bakuba abasirikale bayo abaaliyo Kuwait ebonerezebwa lwakuwagira Iraq naye nga talina lutalo lwegudde ku Iran lwonna lutalo lwagidde buwagizi ono just kuwagira exactly now kati olutalo bwe luggwa enkolagana z'amawanga abiri Iraq olutalo luwedde Saddam Hussein yazzeeyo n'aba Iran bazzeeyo teri awangudde buli omu avudde mu ddwaniro ng'akotesa omutwe Saddam Hussein bwaddayo ewaka mu Iraq enkolagana ye n'eggwanga lino erya Kuwait eryamuwagira nga alwanagana n'aba Iran neyeyongera no nenafuwa ate nga bamuwagira anti babanja Basi now Iraq yali ebanjibwa Kuwait ng'ebanja Iraq obuwumbi bwa dola za America 14 $14 billion mu mwaka 1990 this was a lot of money actually nakati batutwogera 1990 emyaka 3 mu mabega zino sente zali mpitirivu nnyo nga zikutula omugongo gwa Iraq ne Saddam Hussein nagamba mutusonyiwe ebbanja le mutubanja tetulina sente jamani tuli bavu muri tusonyiwe Furus mafi mu Luarabu olwaffe sente mafi tukitegeeza tewali sente mafi Furus mafi omukweti nagamba swahaba choro mimi nataka pesa yangu nze njagala sente zange nani ninyenda sente zange pereza mpya omukweti nayimirira yali atudde nagamba sebo leta sente Saddam Hussein nagamba nebwe otegira lwakumeka okimanyi bogerezeganya olwo nenga Saddam atera nakuba ne ku mmeeza nagamba okimanyi gwe olikawanga katono nnyo bwe kati singa naleka Iraq wanda singa naleka Iran ne sijikuba ne sinyigira mu lutalo olwo kale yadde wampagira naye okimanyi nti nalinjira ogwe mubiri okimanyi nti singa naleka Kuwait yagazanya andi kumamira Iran yandi yagazanyiza ne kumamira gwa kasaka tono byonna bye mulina byandigenze
some people are finding logic in this. Abamba bagamba nti Saddam ayina ensonga nti woli awo singa teyalwana kana akasaka tona aka Kuwait abayirani bandika mamidde ne bakamira ne bakatwala naye ate nga ekigendwa ky'olutalo lwa Iran ne Iraq kyali ki okutuuka oyingizaawo eyo nti Iran jamamira akasikana balina entalo zaabwe balina obutakkaanya obwabwe. Of course amawanga buli ggwanga lyagala okusimba amakanda mu kitundu ligaziye influence n'ebirala ebigo mu kkowe eyo. Now ate nga bakozeseddwa ba super powers America ne bannaabo abalala. Now Saddam Hussein n'aganze one ebyaddala yayita alina ssente musajja wattu naye ate ayogedde n'amazima mutusonyiwe naye mutusonyiwe mwene mugana obbasonyi tetulina ssente kati mwagala tutunde kitewali ssente mutusonyiwe jamani tujja tubeerewo ng'abooluganda singa CEO mu birinze Iraq Iran badde egenda kumamira ekitundu kino America awulira agamba kwete tamusonyiwa emerako tugende mu mulango tujje webale kubaako sharing mukwano gwange wonna wosinzidde okuba nga ogoberera mwebale ddala sharinga banno bategezeeko waaka atambulira wano wennyininyini bakabulaza amajaago okutaka bagayi ne banagayi ensonga mwebale kubanga kwe muli okay mwebale kubaako sharinga kachikano sharinga kalinki omuntu omugambe waakali wano olutalo lwa Iraq ne Iran luwedde katuli kulwa Kuwait ne aba Iraq owulire mundu bwetokota moto guna waka hala wanjise kale sebo kale anaye mwebale kubaako okay sharinga tegezaako ne munno wonna woli awo bali Entebbe bali wana bali ebweru mwenna mwebale waliwo abannafu abali Masaka bali emitala w'amayanja bali ekira sharinga link nsonga ya mu Iraq na mu Kuwait mundu yatokota so kyoba okola ekyo mukwano gwange sharinga naye nga mwebale kubaayo nsonga zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala olutegeera olutalo luno byalulimu ndiri omusajja mu Iraq. Okay. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatuma binti Sulaiman Wembogo Bazile Entebbe mwebale kubaako Kuteesa Pro Masaka oli Masaka mwebale kubanga kumugoberera n'okuwanika ekintu kino mwebale nnyo mwebale ddala tugamba wano wali waaka www ono bamuyisani Joseph Bogerese Manda mwebale kubanga kwoli message za mwenzi labira ddala bulungi mwebale ddala okay. Tudda in just a few free political prisoners okay. So Chomao Umar mwebale kubanga kwoli abalala muli bangi. Thanks for keeping it locked. Tunatera okuddayo Chiwanuka Henrico Kayanja Wire Arnold Imbisibe Dixon muli mukatanga ab'omukatanga kyakabinyo bali Lusaka Zambia Faruk Kigundu kyakabinyo owenchi majajja wa Buganda n'abalala mubale kubanga kwe muli kyakabi mwebale kubaako bamuyisani ono One Love Kale Eric Kizito Abubeka Musoke Mutungo mwebale kubaako Kayanja Wile Arnold kubokedde Fama Radio Mbotikizo nawo sizo kirango tuliza munywanyi nyongera okubeera nga nkwaniriza yakatwega tako nze Semugenyi Israel je munasingo ndine Haji Kaziwe Bashiri Mbazira ombaka wakawempe yo Maserengeta gwe tulina yetu tembete ensonga
tuli munda mu ggwanga erya Iraq naye wano sebo siriwo nga mubaka wano oliwo nga Basi ndiwo nga Basi kablaza majiga akutaka 100% ground force ekati ne malambera wano ng'omubaka otya n'okutya gwe otya kuba nyiza okogera ebigambo ebikola bitya ebisuka kutegera kwange bakunda bayange y'ebintu Basiri so mikwano bali ku 10/5 10/8 n'icyenda 6 of course tuina mikwano gyaffe banja bali mitalo amayanja abaana bagenda mu Middle East okuba ekyo bino bitwogera ko bireyo wammwe era bakadama yes era mukimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda banja bali mu ggwanga lya Kuwait abali Saudi Arabia abali Jordan abali Iraq muli bangi mwenna mubali nnyo bali ddala okwera nga mutuwuliriza wonna katutunulira olutalo lw'omusajja omuzire nnyo Saddam Hussein ng'alumba eggwanga lye bayita Kuwait tugenze okuwumulamu nga tumaze okutegeera nti ate rabayo abantu abawola Iraq nga bawola Saddam nga batudde batukeesera bayimirira ne Saddam abagamba nti nedda wadde mu manja siyimiridde bulungi Amerika najja n'ayongeramu n'ateekamu bakiyita opika n'agamba nti kiremereko mulemereko Omukuwaiti yabeeranga agedoganaga jamani wange kituufu musajja bamaze emyaka 10 Iraq tebakola Saddam Hussein yetawe okutereeza gavumenti ye Omukuwaiti ng'agenda akitege n'agamba n'ekirala ono sahaba kul muslima akul muslim omusiraamu muganda w'omusiraamu munne Siraje ne Bashiri tuli ba Luganda Saddam nange Amir we Kuwait tuli ba Luganda Iraq ne Kuwait tuli ba Luganda abaya akakijja mukama bwati Amerika namuga webereremu kina sente toroba Basiri what are you nyabula Omumerika mulabe edduka natabula munange Kuwait nasese tukanaga nti atona ngamba kirimanyi kati nange lwaki ndoba nembeera wano ngende okufiirwa obugagga ate bangambye obugagga abulina naye alina amafuta naye alina ki mulemereko now okumanya ddala emyaka nga gijo enkolagana wakati wa Iran ne Kuwait yanaanuuka neggwawo naye nga bagezaako okwogerezeganya mu mwaka 1989 nga guggwako entuula zaaliwo wakati w'abanene mu Kuwait n'abanene mu Iraq naye nga bwe nagenga waliwo aseesaamu saidi zombi aseesezanga mu saidi emu ng'aseeseza mu saidi ya Kuwait ng'Omukuwait aba yakamaliriza bw'ati okugamba nti omusajja akatugire nga tumuddira yes Omumerika n'agaana naye bannayisirabanga feke master nga gwe obugagga bugenda ng'olaba kakati omwaka gwa 1989 ne guggwako ne tuyingira 1990 kati akazito ne kongera okuteekebwa ku Saddam ne bamugamba sebo sasula si kyakusonyiye wallahi billahi tallahi ateka omusiraamu ategeera kusonyiwa naye nga tuze ne tugamba nti tukusaba otusonyiwe Saddam Hussein bwawulira ekyo n'amanti kati basahaba balayidde nti ye bamanyi Katonda waabwe nti ye bagambye tebagenda kunsonyiwa nti naam kaweddemu kanaga kankyuse giya biri byembadde mbagamba nti Irani yali egenda bamira biki kisina na sente kankyuse giya muli banafu kati naleeta giya naga naye by the way abakulembeze bano mukama yabawa amagezi era by the way abakulembeze okwera omukulembeze kitegeeza kuba mugezi kwiwawo nnyo mubiri yes ate gwa bwongo kati Saddam Hussein n'akyusa naleeta kaadi endala naga kati birisi kyabyogerako binadde mbagamba nti ndi mwavu atoba muganyo kyulira nina kaadi ene ndala naleeta kaadi ene agikuba mu maaso g'aba Kuwait what was the card Saddam Hussein akyusa enkuba agamba nzijukidde n'okunzijukiza mbadde ndi mu kukola research kunoonya ndabo bwe tuyinza okujja sente okuziba sikyakifaako ekyo by the way did you know that you are an integral part of Iraq mwabangamba ebyo muli kitundu ku ggwanga mukimanyi nti muli kitundu ku nze
mu Kuwait bye mungamba bena mu kimanyi Iraq twaina edda twaberanga ne provinces nyingi katwina provinces 18 ne province ya feye 19 yemmwe Kuwait yes kisegeza ne sente mwateka mwali muteka mu sente yes kimwali mu ani na kyali kyammwe ne kirala temulina buyinza bwogera abakubye master ngeliko nakasuwa nagamba mmwe kyabafula independent abangereza kujja wano musoke mujjukire endagano gye bayitanga Anglo Ottoman Convention ya 1913 yatabula ebintu before that agreement 1913 Kuwait mwali kitundu kunze bajjajja fe balwana okuba nti we muli ne mwagenda ne mubuzabuziba olw'endagano yakolebwa abatake aba Ottoman Empire ne mubuzabuziba olw'endagano yakolebwa abangereza mu 1913 musoke mujjukire ekitundu kino kyali kyaffe naye bwe mwagenda eyo ne bababuzabuza ne mulowooza nti muli bakitalo ne mwekutulamu ne muva ku nnono y'abajjajja mukimanyi muli kitundu kuffe babawabya kati let's get back to before 1913 tuddeyo nga tetunatuuka mu 1913 n'ekirala aniira abakulembera abantu tebamwagala kituufu abantu baali tebamwagala eyali abakulembera ebyaddala nga abantu tebamwagala nabagamba njogera so saagala kwogerera mu abakulembeze abali bukulya ebicepere njogerera abantu babulijjo bakabulaza amajja ag'okuttaka yes ab'omukatanga benjogerako soogera ku bali batumbuto no njogera ku bantu babulijjo tebaagala amiru abakulembera amiru nga ye president yalinga president amiru kitegeeza mukulembeze kati omukulembeze overall amiru ddala abantu baali tebamwagala kati Saddam Hussein n'atandika okwogera ebigambo mu matu mu mutima mu birowoozo mu musaayi mu feelings z'abannansi ba Kuwait abawejjere abasookerwa bagamba ne tufunye obununuzi Saddam abeewo Saddam oye n'atandika owa nga tusiwulya Saddam oye basi hey abantu ku ground ne batandika okuwulira Saddam yayogeranga ku muliraano nga bagamba oyo omusajja mubi talina kyabakoledde azinda ku ntoli z'abazungu kyenva mulaba aleese wana Abamerica biki anogaba ne twanoonya dde omuntu atubeerera tumulabanga tugenda n'abantu bujjo ne bagamba kisingako okubeera wansi wa Saddam okusinga okubeera wansi wa Kuwait hey mwana wange abatafunanga kuwaako ono simanyi kati abatali ku radio baba bali ku kya abatali ku online simanyi kye baliko bino bijjawa obukedde fama radio mbutikizi wonna wose okera ng'otuwuliriza omugave Eva Ruth Nakaimawe bali kubeera ng'otuwuliriza Hajara Daud ogamba otya Hussein Ali Hussein ne Haji Hussein Sonko onyamwe bali okutuwuliriza nange nzikirizibwa okutumira naze kola bira mbuliro ntumira kaba amamwe namwe bagayi ne banagayi bakablaza amajago okutaka mbakonyeka ba boda ku bigobero yona gye tubeera sijja kwogera ku muntu yenna kuba muli bangi nnyo and of course ba honorable members mubeeranga yeyo nga mutumbudde mutaddeko badereva bamubawuliza ba minister ne bawulira batya odda eyo tebakuba olube ne bagamba tukubaddeko bagamba Basiri ngeno ula Basiri bazinoga wata ayu mweberere munamwe ba honorable eri tuba byaba kablaza now Saddam akyusiza mindset y'abantu ba bulijjo naye tesibe basalawo ekigenda maaso yes kati bwe yakola ebyo America nayo neyongera ate neyekola ensobi neyongera okusula mu buliri bwe bumu obw'ebyobufuzi ne Kuwait negamba tulina okuyirawo mubiri kati Saddam Hussein ng'ayongera kugirabisa ndooza mulaba basajja bamwe mbalaba babaliddemu olukwe eggwanga balitwala tulwanyisa kibi ate bano basiga nsigo zaakyo Saddam abigamba bantu babulijjo era abantu America akolagana n'amiruwa mugwe mutaagala yes era abantu bakeranga kuwuliza radio ze Iraq ngezeo bwe tebakyaziwuliriza bateeka mu sweet wave yes sweet wave medium wave eze wakati bakyaziwulira radio Uganda ze Kuwait nga tebakyaziwuliriza basika ze Kenya weeyo Iraq and they listen to the message good enough it was in the same language Olutalo atenga Saddam manyo kwogera ndabi abantu abogera Saddam Hussein Gaddafi yeah. mwanange
nze si abakulembeze atandika okugera n'otandika okwagala okwebaka obwebasi abasajja bayogeranga bwe bati ne bakulembeze bannaabwe ne baga nti mutuufu kyekyo ne bwe babeeranga bye boogera tebakkanya nabo naye nga balina ebigambo katonda yali abawa bakiyita diction choice of words oli agamba nti begalya ne bawuliriza mu kisenge naye ng'ebweru bazalawa kati bwe kyaliwo si kulwisa eyo Kuwait eganya okusonyiwa Saddam azanyira ku psychology w'abantu bawansi aba bulijjo bakabulaza mbayirawo omubiri kakati bwayongera okuteekateeka ebyokulwanyisa ate tuludde leero sinaku za mwezi lumu nagambye nga lumu August 19 emisala nga buno ssaawa zino zigenda kuwera nnya obusaala abaana ne babuwanga Saddam Hussein yayogeranga yabagamba tugenda bakuba by the way he made it clear that I'm going to come for my territory ngenda kujja nunule ekitundu kyange era yagamba nze sijja kulwana nammwe nzija kufuna kyange na kulwanira abantu ba bulijjo bano amiri mu kitundu kyange yes amiri bafuga obubi nzija kununula ggwanga Kuwait negamba ekiki ennaku z'omwezi leero nga lumu olwa Basiri tebagamba nti ye nga aluddewo okutuuka jjaddi nga bawaga naye ate bamanyi ebiva mu lutalo bagenda kumala biraba bagamba tukubekubakuba okuba ddi abantu nga bakoye bawagira ebintu nogamba mujja mulumbe naye maama ebiva mu kulumba buuza ab'e Libya bange mutabani wa Gaddafi ajja kwesiba kuba president akakalulu ngenda kaitabamu Gaddafi e Libya akakalulu ngenda kabaamu ogenda kuvuganya kuba president ogenda kujja mutabani wa Gaddafi kasita yesimbawo anti ajja yagambye ajja tebabitegedde nabitegedde yagambye ajja kununula ggwanga eri naye ako ngenda kaitabamu ogenda kubeera mabega we ndi timu Saifa Aliziramu naye nga ndi eno kati bamayinja Paul bali timu Khalifa after abo bo bali eri naye mbaka parliament bayiza okuba tebamukkiriza kuwagira ebyo naye ate otowagira bya wano mu Uganda owagira byeri naye ate bwe nawagira mutabani wa Gaddafi abantu bayiza okumufuna ebiragamba mpagira batabani b'abantu anti naye batabani babebweri salamu aleikum Basi munange lunaku nga luno nga lumu omwezi ogw'omunaana 1999 Saddam Hussein ne basajja be baalumalako nga bawawula byakulwanyisa Kuwait ku muliraano Amerika emitala w'amayanja bonambuuza kye baali bakola kisaana kuddamu nga maze kulaga Saddam kye yakola ekiro ku ssaawa 8 kuba emisana leero nga lumu kati ekiro ssaawa 1 2 3 4 5 6 7 8 ekiro ekyakeesa nga 2 August 1990 yes 1990 Saddam Hussein amagye ga Iraq nga gakolera ku biragiro bya Saddam Hussein Abdulmajid Al-Tikriti chusa kumudigido hey teka muguli ogwaba ohiro ogwo gusikula embeera nogamba ekidigidde ekikona ku Nabukenya nga kikuba lutalo piganaje mu Iraka Basi bachuduleni katika kamwe abali mu lumulo lwa COVID Basi banagai bamami Basi za woo sawa 8 ogwekire nakuzo mwezi 2 omwezi ogumira 1999 Saddam Hussein yadumida abasajja b'abalwanyi bapiganaje ebibinja bina 1 2 3 4 bigenze kulumba akasaka tono ulira amanya g'abaana abalwanyi Republican Guard Division soke nyimirira ndete wako bambere nga ntudde gombulira kakati sebogo wanchaziza wano sinze ndamula ojako wanyongo olimi sigale nga ntudde naye abalwana tebatuula munnange kali munnange wano sinze nfugawo kangumentule Republican Guard Division ekyo kye kibinja ekisooka
ne balina ekibinja bakitanga Hammurabi Ahmad division eyemu egenda kulumba Kuwait Al-Madina Al-Munawwara ekyo kyakubiri Tawakkalna Allah division ekyo kyakusatu Nabukadneza ekyo kyakuna twawuliranga ewa Farao naye nakyo kibinja Saddam Hussein nkudiremu Hammurabi Ahmad division kyekisooka Al-Madina Al-Munawwara ekyo kyakubiri Tawakkalna Allah ekyo kyakusatu Nabukadneza kyakuna linda ndabo ngamba bulango atuliza musawe goberere eno nkutudde dakikate kyawera muzungu yakola bulango yatukola bubi mwamuva omusaala ate nze nkyafuna ogwawano nagenda kakati sebo okuba watuuka oyagala ffe situkanga taata kale olwokuba wagenda oyagala atulye Nabukadneza mpulira ekirungo kya Nabukadneza katujje tutandikiraawo n'abasiwoze tosobola kugenda kunkuuma oti abasiwozeeko bali kubaako bagayi ne bannagayi okay Kyeswa Anthony webalekole bwe tukitudde bakama bange tugende ku mulango tovaawo bwe nkomawo ku live segment eddaka ate kyakabi